Swengere nga bw'omulaba n'obwa swengere bwe ne busikiti bwe bw'abadde azannya. There is no way Swengere can rise n'abuutikira Bobi Wine. Osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nnyina Ssentamu Mukasa Ssewandagi, musomesa, munnabyabufuzi, munnabyanfuna, mukugumbya ettaka, munnamateeka, ate era mu byobuwangwa. Ssentamu buuza abantu. Waliwo yagamba mukojjawo bw'aba akwanjula ng'ayogera ebitiibwa bingi ne mubuuza ku byayogedde kuliko kyessiri. Kati ebitiibwa byo byamuluma. Omanyi kwegamba abantu wano e Buganda balina ebibaluma. Gw'osinga obuwanvu bw'omugamba nti nze nkusinga obuwanvu kimuluma era takkiriza era n'akuwalana. Oba musinga obuwanvu. Abamu tubagamba nti bino bye twogerako ffe twaliwo nga bibaawo mwe muwulidde byogere. Ffe twaliwo nga bikolebwa awo wennyini we byakolerwa muwulidde byogere. N'alumwa nnyo n'ajerega nali manyi nti obukadde magezi naye n'abasiru bakaddiwa. Abasiru noba mutamanyi nakumanya nti bukadde magezi lugero lugamba bukadde magezi takubuulira kya mukaddiya. Ate ffe mu Buganda wano we twakulira kojja wange okumanya kutambula na myaka. Kituufu. Era bw'osangayo omuntu akusinga obukulu nga tamanyi omusaasira. Naddala ng'olina by'omanyi byatakola ki? Byatamanyi. Kuba ffe ebintu byaffe byatambulirangamu. Bw'oba oyagala okumanya obuuza oyo gw'osingako n'akubuulira by'amanyi n'obitegeera n'obuulira amuddiridde naye n'akubuulira. Naawe kwegamba tetwawandiikanga wansi byafaayo byaffe wabula twabitambuzanga butambuza kusinziira ku kumanya. N'obuulira ono n'ono n'abuulira oli n'oli n'abuulira oli. Bwetyo bwe tumanya kitaawo yaani jjajjaawo yaani ne tutambula bwetyo. Naye kati bano abamu abakusuwaza ebintu obukusu balowooza nti ago ge magezi. Era oyogera ne byogedde embeera eyo ku ssomero ku yunivasite kwe mbadde omunaga nti ebigambo ebintu bamwe byemwogera tebiri backed up by written evidence. Tebina bwe biwandiikiddwa anywhere. Banamateeka nga bebagamba. Abavubuka n'omubuuza nti kati yabiwandiika bye yawandiika yabijjawa. Anti byo these are written authorities. Kati n'omuntu n'osoma ebitabo n'ogamba nti kati ono mugambwa yawandiika kino ku Bwakabaka bwa Buganda naye kye yawandiika kifu ekituufu kye kino. Bwekyo ekituufu okijjawa. Naye bwe batyo bafaanana banyabo ne baseba abatulaba era abatuwuliriza n'abatugobera gye musinziira mbalamusizza. Abalina emirimu mbeebaza emirimu gye mukola. Naawe atalina mulimu nyiikira. Ebigambo by'abantu tobifaako. Abantu boogezi. Omuganda agamba nti omwogezi mutambuze bw'akowaawummula. Naye bw'awummula tekitegeeza nti tajja kuddamu kutambula. Bw'afuna amaanyi addamu n'akola ki? N'atambula. Kati ebyo ebigambo by'abantu baayogera na kati bakyayogera ate era bajja kwogera. Ono ayogera bw'afa waddawo omulala akola ki? Era naye n'ayogera ebimu. So muddamu kweraliikirira boogera mukkirize gwe kola ky'okoze ate towaalirira ekitali kyo tojja kukifuna. Bantu bajja kwogerera Ssewandagi banne bonna bwe yali nabo babekimekinze ono gundi kati Fefe Kasserubogo yali mbaka chairman wero C5 nomugamba nti senga odiginze in n'obuuza Ssentamu Ssewandagi n'obanga akasenge jako topimira ku palamenti wali badde omutegedde nti yaani kubanga Ssewandagi musajja ate mufumbo muzadde ate jjajja alina abaana baweerera nti waba alina abaana baweerera mu baana alinayo abalina diguli bameka nti asaavingiddeko luda nti omusajja oyo nti ye abaddeko mu kakiiko ka Buganda aka Federo abaddeko mu kakiiko ka Buganda ak'ettaka mu kika kye akulira kino ate era bw'omusanga nti ne kwerosi abalaba oligamba yayogera mu Fefe Kasserubogo yali chairman mukubuuza Ssewandagi yali chairman wa RS5 nga kati otamanyi Ssewandagi nava ku RS1 paka ku RS5 tewali kifo kye sibeerangako mu byobufuzi ekifo ekirondebwamu biri sinnabaako kya palamenti na kya president ne chairman RS5 anti kati chairman yabeera mu council ya district aba kansala mu district. Kati mwami Ssewandagi njala tugende ku bubaga nalabye obubaga bubiri wabaka ba palamenti abawangula maybe bagenze mu bantu ne baddamu ne beebaza abantu akasooka nalabye Kaswengere
wejjenje yakalala nalabeka bamuta Javira Javira ni Sebina yawangula Mpuuga we Makerere ku university yali we Makerere ku university akaswengere kasinzo kola nyo debate yalaze ekyuma kyalese njogera ku motoka nagulira abantu ere ekimotoka ekirala ekino ekyamazzi nagulayo drone yawo naye nagibrandinga ndoza etambulira mu bantu be bamawulire n'ebirala nakolinako nakakola era nga kayimiriridde ddala nga bw'okiwulira akaswingira ate ne katandika okukola debate era emmotoka omusajja kati gyavuga abagenda okujjako nakyemalira kati aba emmotoka ze bavuga yalise ya 350 nga bamuwadde milioni 315 kitegeeza yalabe nga naye 3 tekola ki temumala gye ntandikidde nkugambye mubaka tajaganyeeko obuwanguzi bwe nkugambye nti omwogezi mutambuze bwako wakola ki asirika awummula naye bwawummula tekitegeeza nti ajja kuddamu kukola ki kutambula bw'afuna amaanyi addamu n'atambula era naye nkugamba nti abantu tebajja kukoma kwogera leero n'enkya bajja kwogera ageyo ono ng'atambula ageya ggwe ng'oyitawo bw'obulirayo n'alinda omulala ava emabega ng'ageya kubanga kati njagala tubuuze Swengere yaddira ani mu bigere simumanyi simanjeri kye bakutika ani yali waawo Swengere watudde ekyamanjeri kyali kyawumane mpima Jinja City kya mukyala Swengere wabadde ani abadde wa NRM kakati baba abaddewo NRM nga ye MP waawo naye ate ku mukolo gwe omugenyi omukulu yabaddewo kitiibwa yemuva wala Katikkiro wa Busoga naye ate nga yakuliramu okunoonya yavala aka NRM mu Busoga yabadde omugenyi omukulu ekisooka kye njagala omanye nti Swengere musajja musoga ekyokubanga Katikkiro we ye yakuliramu okunoonya akalulu ka President Museveni eyo si nsonga nze naali kirutenga nsonga nnyo nga Rebecca alitwala Kadaga yabadde omugenyi omukulu kuki oba Jessica Alupo naye bw'abanga yayise Katikkiro teyayise chief campaigner wa Museveni yayise Katuukiro owa Busoga ye ng'omusajja omusoga ekyo kisooka ku Swengere nze nkimwebaliza okuba nti amanyi ewaabwe gyava era amanyi nti nga tannafuuka wa National Unity Platform asooka kuba musoga ekyabadde kisoboka kuba omukolo gwe ogutunulira mukopi tayinza kuyita Kyabazinga yensonga lwaki yayise Katikkiro Kyabazinga ate tasobola kuba ku mukolo gwe okujjako ng'akoze eki ng'asiimye kati awo njagala kumutunulira mmanye ekyo kimu nti nze Swengere naali munenyezza bunenya nga ndabyeko Rebecca alitwala Kadaga naye ate era nakyo naaligenza okunenya Swengere okulaba Rebecca alitwala Kadaga kabaga ke nga mmaze kusooka kubuuza Swengere ne Kadaga tebalina luganda kubanga Kadaga mu Busoga ng'ogyeko kuba nti wa NRM w'amaanyi era aba NRM bona aba Nuupu bonna aba mu Busoga olwawangula akalulu kaabwe tebaagenda na Katikkiro basooka wa Rebecca alitwala Kadaga ebyo ffe twabyogerako wano bali tebabyogerako aba Nuupu kati ku ssaawa eno bajjonkera Swengere ekyokubiri ndagala ntunuulye ennyo emmotoka Swengere gye yaguze nze mwebaze Swengere ng'omuntu nze Abasoga bakodomi bange naye Swengere simumanyi lwakuba eka mukyala wange njagala kudekalarenga interest Swengere mukyala wange fani wa Swengere era bwabeera ku TikTok bw'osanga obuntu bwe bwabaako abakubwa Swengere naye ndowooza nti obwa Swengere abo baako kuba musoga naye fani wani wa Swengere naye njagala kwebaza Swengere abantu abo babawadde milioni 10 ebi 315 nga za kugula ki motoka gwe nalabyeko ng'alina emmotoka nga tabadde nayo yabadde nakwedde ayodde n'ekimotoka ekikadde ekihaliya ekyabadde nakyo bulijjo nze bulijjo nakwedde embeera naye kusimba naye simulako nga gira mu mmoroka naye namulabye ng'alina haliya naye haliya gye yabadde nayo haliya gye yabadde nayo nga yakinamba kino ekinene si kano akatono kati kuba kati omuntu ng'engeri ya Swengere gye walabye yakanamba kano akatono eyo bampya kati eyanakwedde nkadde eri kuziri zino ezizo UBJ bwe bwavuga UBJ gye nalabye akola ki nera awe kayunga kumpi
No waya. Ekikulu si kuba ku. Yali kuzeyo ka benzi ne kadde ka milioni 10 mwaga. Ekikulu si kuba ku. Natambulira omwa. Ombaka wa Parliament egamba nti ombaka wa Parliament egenda kumugulira emmotoka. Nemwe milioni 315 na 5. Era nze nzikiriziganya n'omuntu yali alesa amendment muteeka. Omuntu yali alesa amendment muteeka. Balekerawo okuwabaka ba Parliament sente. Parliament contracting Toyota. Toyota nga shippinga wane motoka. Baba we sente ule mwagule motoka jayagala. Toja kumvugisa Toyota nganze njagala Nissan. Toja kumvugisa Nissan nganze njagala Benz. Kojja wange ba contracting company okitegeera. Gwogambe nti njagala motoka. Baita kankubulire. Abalamuzi obalaba bona bavuga Toyota Prado. Tebalina choice kubanga ezo liyazgula. Bwobo yagala okwegulira eyiyo. Nanti za government. Uliriza. Bwobo yagala okwegulira eyiyo. Bakuwe choice. Era motoka eyo teyali badde na ya muntu personal car. Yali badde motoka nga ya mbaka wa Parliament. Era yali badde ko ne namba zaabwe zine za bbulu. Obe myufu. Bwava mu Parliament nga agivuga agiparkinga wali. Ngoyinagizaayo nga bayinagizaayo mu scrap yard kubanga motoka obeera nayo ng'okola mirimu gya Parliament. Era Parliament yali badde bawane driver avuga emmotoka eyo ng'abaka ba Parliament si be bavuga ki emmotoka ezo. Naye obeerawo olaba chairman wa district ekiro sawa 7 ng'ali mu motoka y'akanamba akamyufu ng'akola ki ng'avuga. Nenze njagala kwebaza Swengere mukodomi wange nti sente yazitadde to good use. N'agula ekyuma nga ddala kyekyo kijja mu ki mu sente ze bamuwadde. Kati omuntu agambye nti yaguze motoka ya 3 aga naye nga ye bamuwadde 310 15. Kati nakyo kankikubuulire kojja. Emmotoka y'emiliyoni 3 bw'osasulako emiliyoni 10 eki bajje kuwa ng'okutta 10 n'okibawa n'obagamba njanga kusasula emiliyoni 10 buli mwezi bagikuwa. Era emmotoka eyo Swengere gye yaguze nkakasa nga bizo ne 315 teyaziwaddeyo. Kubanga lwaki oziwaayo nga gwe Swengere? Lwaki teyaziwaddeyo? Kubanga mu Parliament Lutamaguzi yakatugamba kati ennaku zino wadde yali abyegaana lulinga bamwina abimulumiriza nti ombaka wa Parliament afune miliyoni aga buli mwezi miliyoni 5 tax free. Lutamaguzi yakitugambye miliyoni aga. Kati nga nze Swengere nga ne miliyoni zangaga zenfuna buli mwezi lwaki nkwata 315 nzigulemu emmotoka. Naye kampuni ezisinga tezikikkiriza munnaye ekyokwata sente zo ogule emmotoka. Nga miliyoni zo 7 ne bagamba sasulako emiliyoni 3. Kyenkola ngenda bugenzi mu banka yange Centenary Bank. Ne ngamba direct debit. Ngamba Parliament wali neteeka sente zange miliyoni aga ku account. Nenteeka yampadde emmotoka ne mukolera order wali direct debit miliyoni 10 buli mwezi. Nze simanyala kumanya gye bazisalidde kubanga calculating sente zange nenze manya nti miliyoni 5 eno direct debit and direct debit manya nti kwa 5 sikaza miliyoni zange ameka 2 buli mwezi zijja ku account. Kwa kati Swengere 2 zimalumbaka wa Parliament. No, Swengere njagala omutunuulire abadde azanya busikiiti bwe. Obuvunanyizibwa kati bwalinnye. Ne bwe bwalinnye kankubuleko kojja wange abantu mu constituency nga buli mwezi oteekamu miliyoni 10 eri. Miliyoni 2 kumbaka pala. Nade ne munyagwa si mubaka kati. Yangambye buli lunaku bwabanga anyigiriza buli lunaku asasanya miliyoni ya sente. Yetage miliyoni ya 3 omwezi. Just okumala day to day life. Cost sezo kati olombaka wa Parliament. Omanyi kojja wange obuzibu we buva gwe kwe stretchinga n'olemwa okuba ne limit. Abantu bano bawulira era abantu bategeera gwe beera ne limit yo nti mu constituency yange ku miliyoni aga buli mwezi spending of miliyoni 15 zoninga ozoninge buzoni bwo 5 kano kali buli kazoni ka spending of miliyoni 3 gwe kwata abantu bo ofune abakolera accountability mu buli kazoni obereyo ne representatives zibo oli gobere ne main office yo
buli muntu atuka ku ofisi yo mugambe nti awo nakola buzoni bwa kipublishing nakola buzoni bwange obwo kati nze ngo wanansa na municipality mwami Sewandagi njagala kubuulira nze ngo wana nze nali fule emitwalo 3 mwezi buli kiddi buli mwezi buli myezi 2 nga kansala 3 mwezi naye abantu bange nababuulira nti nfuna emitwalo 3 mwezi nga kansala naye nina okuza emitwalo 10 gyokka mu gombola yange nga ina buzoni 10 n'obu nembagamba nti kati kyengenda okukola ngenda kuzanga emitwalo gumugumu buli kazoni gye emitwalo 10 n'emeka 15 nesigaza emitwalo ameka 2 mwana watu nava mu constituency nga buli muntu mumativu kakati wenjala tugende kuswengere wewe kandi kati njagala kutambulira kuswengerera nkutuukeko awaali kati nina wenjagala tugende waliwo utalubaluseewo wakati wa swengere ne mukama we kigambibwa swengere yasabye amaloboozi aga president wa NUP bino president wa NUP wasindika amaloboozi nga recordings bananga abantu bebusoga katugamba abantu bejjinja nange ndi eno bichi kinga omanyi obatera muteka ku muzindalo swengere ne bagamumma nene baga wajaviro oli we Masaka agali munda gagamba mbu wandibanga waliwo intero president wa NUP je yafuna nti bagala okuswengere nongeri jabaddeko munakatemba bali bagala kikola lukagala kuba wakagate yayingira bichi okusola omusitula ajje azibe gap eno ekituli kino ekiriwo space ene eriwo mu byobufuzi era kigambibwa mbo yensonga lwaki neswengere bamumya amaloboozi yeko naye kwe kunyiga okuyita katikiro wa Busoga wadenga yakulira okunonya akalumu NRM so wawuliso otalo wakati wa president wa NUP kati njagala kugamba neswengere nti mu national unity platform mulimu kye bayita okutya ebisiikirize ekisiikirize kidduka swengere nga bw'omulaba n'obwa swengere bwe ne busikiti bwe bw'abadde azannya there is no way swengere can rise n'abuutikira Bobi Wine buli kimu kisoboka mu byobu ne omupiira gw'eggaali ne bw'ogupika omuko ogwenkanawa teguzimba kwenkana mupiira gwa tractor nate nga bagamba nti omuko ogugenda mupiira gw'eggaali gusinga mungi omupiira ogugenda mupiira omuko ogenda mupiira gwa ggaali mungi okusinga ogugenda mu mupiira gwa tractor naye bw'opika omupiira gw'eggaali wadde nga gulimu omukka mungi teguzimba kwenkana gwa tractor ate ebyobufuzi buli kimu kisoboka never say never obuzibu olina kojja wange nzonkaayanya naye mu byobufuzi mwenkulidde ate nze ndi nsolo ya byabufuzi mbadde nkulaga nti swengere nga bw'omulaba emiliyoni 3 nga bwe bazimuwadde n'asasula emiliyoni 10 eki n'ateeka direct debit ku musaala gwe ng'omubaka wa palamenti ne bagamba nti awo baba abamuwadde emmotoka ne babeera cover up kati gwe oba musiru nnyo okutandika okulowooza era ogifuula ensonga emmotoka bamuwadde emiliyoni 315 emmotoka emiliyoni 305 yagijjeewa emmotoka twagala batuuliza bakitegeera mukitegere ate mwabawuliza naddala wano kwemwesi mulina omukisa nti mufuna information eva mu bantu abatali biased eva mu bantu abalina obwongo obusobola okulengera mu maaso ne bubala nagamba enkofu kojja wange enkofu ogiraba tudde kukyaswengere ne Bobi Wine kojja tojja kunvuga nga bw'oyagala waliwo ne munne yakugamba awo mumanyi Sewandagi naawe olanda ojja omuleeteko oyo wano kituufu muleeteko wano tumuwulirize kuba swengere gwe wasooseeko wamwogeddeko ebigambo bingi byotanaba kumala yaguze drone gye yaguze swengere nawe ogyogeddeko drone eyo swengere gye yaguze weerabidde nti ya kibiina kye kyabadde akoleramu bakatemba ekibiina ekyo swengere kimupromotinze nnyo ffenna okusobola okumanya kwe bayita swengere tumulabidde mu kibiina kye ekyo bamama Kalibbala n'abalala swengere yalibadde nga simwenkanya okufuuka omubaka wa palamenti n'atabaako kyateeka mu kibiina kimufudde swengere okitegedde era eyo drone n'emmotoka eri gye yabadde nayo ku miliyoni 315 osobola ozifuna ne bazikuwa ng'ojja kusasula ku musaala gwe ng'oteeka miliyoni 350 ez'emmotoka bbiri ozifuna n'afuna ey'okusatu y'amazzi si wotabawuza esombera abantu b'amazzi swengera akimanyi bulungi nti abantu be baalimu ekizibu kyabwe mazzi naye balina omugga oba balina abantu webasobola okujja amazzi ne bagaleta nga bantu beetaaga amazzi gabatuusaako nga swengere tekijja kumukosa
okuba n'emmotoka ye ng'esombera abantu bamazzi n'agabawa. Kati obujja we buvudde abantu balowooza nti Swengere ebyo byonna abikola asobola okuwangula Bobi Wine ng'aba munafu nnyo. Kati enjawulo Bobi Wine ne Museveni yabaluddawa. Museveni omanyijjo bwe yatugambye Wakalabi olabika tewakalabi naye ndabika saaka kuwadde buno bugambo bwa Museveni butusomere owulye bwe yagambye soma abantu bawulire ebigambo si byange. Sewanda jitugende njagala tusokotumalize some ebigambo bya Museveni njagala okuntwala njagala nze tojja kunvuganga bw'oyagala siri mmotoka n'emmotoka esobola otuuka n'egamba wano sivaawo kasita osumagira naddala hali empya gye nagambe gye njagala kasita osumagira ng'esiba yoyagala naawe Museveni yagambye bw'ati tumugatteko nga initially I had planned not to vie in 2031 but I'm looking around and I don't see anyone who can take over from me and continue with my vision. Okukuba kujoga soko muleke tugenda tumulete wali mu maaso ebyo byonna bye biva mu kino okugamba nti kati Swengere bamuteekateeka ajje Bobi Wine toba nanjawulo na bine bya Museveni. Abantu balowooza nti Bobi Wine yasoose okubeera mu opposition. Bobi Wine nga bwe yali mu music si bw'ateekwa okuba eno ekirwanyisizza Bobi Wine ne Bebe Cool kojja wange emyaka egy'obuvubuka bwabwe gyonna bagimazeemu bali mu ntalo. Luli twabanga n'entalo zaabwe nga tufunamu nga tuba ne tugenda ekiwaatule ne Bobi Wine n'ategeka ekikye simanyi busaabala okiraba ng'abaana balinda ate balinga batuyamba ng'ebivuleyo bombi tebateeka ku lunaku lwe lumu oli ateeka tudde ekiwaatule ku 26 n'oli n'atereka wano Love Beach ebusaabala ne bagenda eyo competition yali nnungi kuba yabayambanga oli n'azimba ennyumba ono n'azimba kati ebuzibu bwayononekera ono kwe kuyimba yaguze eryato eryakabenje n'omulala n'ayimba ebyekisirusiru ng'ebyo. Kati Bobi Wine abijje mu music industry abantu be babireeta ne mu political industry. Mu politics we must have a variety of alternatives. Engeri yonna omuntu gy'asobola okusurvivinga kwe kubanga olina variety of alternatives. Tunulye Kenya ebyokulundako ng'olina bingi. Raila Amolo Odinga bamuzimba ng'ali omu ye munene bulu in the crowd naye nga waliwo alternatives era bwe yafa Kenya teri short of alternatives. Raila yafa William Ruto ayinza okuba alina kye yakola okulaba nga Raila Amolo Odinga akola ki afa yali akuze myaka kitegeera Raila Amolo Odinga si asinga Museveni obukugu kituufu naye si asinga Museveni obuki eyo theory tugire naye nkulaga nti Raila Amolo Odinga bwe yavaawo opposition ye Kenya yasigala etambula. Kati naawe n'opposition empya yakajja kyekizibu kya Uganda kati ate kisinga okuba ekinene ekigenda tufuze emyaka 58 nakugamba nti Museveni akomawo 230 kwanze mumanyi kati yabyeyogeredde agambye nti bwe ntunula bwenti sirabawo ani yamulimba Museveni we yabeererawo naye bobote bamutunula bobote bamuyitanga na mu scout teyali alternative. Museveni yesimba nawokko nga waliwo bobote nga waliwo basemwogerere nga waliwo babidandisali nga waliwo nga tewali namulaba kankuleko omuntu eyalaba mu Museveni obusobozi bw'okukulembera eggwanga lino kyaddaku nnyo nti Museveni yayawukana dda naye bidandisali batandika UPM era bidandisali yabagamba tuleete oyo mulaba mu potential nze bidandisali okuntwala ku university ensome nfune degree yantula butunurizibwa ati naga nti Sewanda Joyo senga tumutwala ku ssomero n'asoma tujja musubiramu ekisinga okuba ekyo. Sewanda gyokola ki koze mukama wange njasa mayinja mu kirombe muzukulu wa mutabani wange oyasa mayinja mu kirombe obo n'obwongo bwempulira ku radio wabuteeka mu kirombe ky'amanya koze mukama wange nedda owokubiri yone yantunulira nga ate bidandisali amaze okunfuniza diguli n'agamba nedda Sewanda gibuno obwongo bwe busaana mateeka ekyamazima nange sejjusa mbidwe sejjusiza kusoma ge mateeka naye abalala bwakutunuulira ekyalemesa DP ne kigisula gituusa nupu katuweeri DP ffe twayagala nnyo gyegattako nnyo n'amaanyi gaffe nga UPC twagikyawa kyokka nga UPC etukola ki etuyita naye nga tetugyagala naye nga mu DP abantu bakutunuulira Sewanda Jinga weegatta ku DP nga
Sewandajji yansinga amagezi bwajja wano mu DP yagenda okuba personal assistant wa Paulo Kawanga Semogerere nawula nali Semogerere nga amogerako bulungi tajja kujja oyo nakusiga enziro nakusiga Tomi nakumeta nakutatana DP yagenda okutuuka nga terinaawo muntu n'omu ayinza kukwata ntebe ya DP n'agitwala mu maaso we bagiwera Nobert Mao bayina abakulembeze bangi abakulembeze bonna mu DP ne babakola ki ne babasaanyaawo kati ensobi ezimu DP ze yakola okuva mu myaka gy'enkaaga ne National Unity Platform zekola ki zekola buli avaayo nti oyo ayagala kutwala kifo kya Bobi Wine oyo ayagala kutwala kifo kya Bobi Wine nkulayirira mu Katonda nalabye ne mukwano gwange mu Kibi ng'agamba Bobi Wine bwe yagamba ndi ntambulyano emizimu gya Buganda ne gimwambala empewo za Buganda ne ziyambala ne zitambula naye kino kankyogere nga ntunudde mu kamera Bobi Wine okujjako ng'ategedde kyateekwa okukola n'addayo emabega bye yeetikka wakati awo mu lugendo lwali mutwala mu bwa pulezidenti n'abisuula taddangamu okulowooza nti asobola otuula ku ntebe y'obwa pulezidenti omulimu gwe kati olutambi lwakyuka bwe ruti omanyi bw'oyita akambe nga kakuwaata mmere bw'oti ng'owaata emmere ne kawaba ne kagenda kakusala engalo kati akambe ke bayita Bobi Wine tekakyawaata mmere kasala ngalo omanyi ebimu byogera mu ngeri ya kikolosoofa njagala oyo yekka alina amagezi yabaakola ki antegeera talina magezi tajja kuntegeera era bwe batontegedde manya awo wenkwagadde era wenkulese bino byetaagamu okutegeera okwensusso Bobi Wine alina byateekwa okukola okukomawo we yali mu 2021 naddala we yali mu 2017 yavaawo dda we yali mu 2017 yavaawo dda nnyo okudda we yali mu 2017 2018 ebimu ku bye yeetisa ate yabimanyi alina kubyetikkula yabuwangwa nannono ebyo simanyi nze tombuuza bibuuzo bintwala ate eyo sijja kubiddamu ateekwa kubyetikkula therefore nkugambye omupiira gw'eggaali gwo ŋŋambye nti gugendamu omukka mungi nnyo okusinga ogenda kubanga ekyamazima mu tractor mugenda mwaga abiri bwe gati mu tractor mugendamu abiri naye mu kapiira k'eggaali ako muweeramu 5 akapiira ka takisi ako koolaba oba ak'emmotoka yo kagendamu enka 8 nga mu tractor muli 20 2 naye omupiira gw'emmotoka yo ne bw'ogupika okwenkanawa tegwenkana gwa tractor enjovu nene nnyo naye ne bwerwala siriimu teyinza kukoga kwenkana nte buzito era enjovu esiga ng'ogijjeko ennyama yona esigadde magumba bw'ogisa ku minzaani esigala yesinga ente esinga obunene wammwe ku kyalo obuzito kati Bobi Wine aleke kwessa wansi ku levo emutandika okugamba oyo Swengere ayagala kutwala kifo kyange oyo gundi Swengere talina waasobola kupika kutuuka Bobi Wine Swengere kyakyasobola ekisinga okuba ekinene nnyo kati waali awo kufuga constituency y'e Busoga ebisanja ebirala 5 ate nze bye mwagaliza 5 byoyogerako bimanyi Swengere akyali muto mugateka emyaka 25 abawa myaka emeka mugateka 25 abayina emyaka emeka abatanaweza na 7 n'ekisanja ekimu ekirala Swengere taweza myaka 4 kiyinza okuba ekizibu okukoma mu buuza Muzeeyi Kagato y'abamanyi abo abasajja abakatemba ayinza okuba bamanyi Swengere aweza emyaka 4 Muzeeyi Kagato abamanyi naye constituency tagimanyi ebyobufuzi ebiri Swengere taweza myaka 4 mugateka 2 mwegi ajja kuba wa 65 wa myaka 27 tuli ku myaka tuli ku constituency huyo wa 2 kati gambye Swengere kyasobola wa 27 umwani ya muzala yogera kituufu Swengere omulaba ne Katemba gwazanya weyo kumwe okulika ya muzala gwa muzala mogere ne wakana gwa muzala wakana gwa muzala mbu yazalibwa 9 kale wana katumbalenga wana mwongereko emyaka 2 mwegi ajja kuba wa 65 kumwe okulika ya muzala bye bisanja 5 Swengere akyasobola okubeera mu parliament omwo ebisanja 5 kati kantukubule kino n'ekisanja kijja tagenda beera anti kati kubanga mutandise entalo ez'ekisiru tewali atandise entalo ekisanja kijja Swengere omulaba bw'omutunula zona mulabyeko ngali ku debate awamu nga bamuleesa ayogera tolina bw'omugeraageranya na mulya nnyama
toyina bomugerageranya toyina bojja mpayo gwomugerageranya ne paka boyina mu Buganda era ojja kumenyera Ssenyonyi bojja okuleeta gwe mbuleba nababo boyina wano Swengere mugerageranye kuwe waffe Nansana owe Nansana yani Zambali omugerageranyako Zambali naye muve nako omugerageranya ne Swengere Sewandagi ebyo ndo tatubireke oyira bayasiyo nebo lita Swengere wali mululira omugerageranya ku Magoola ow'Ebusiro Magoola ate mugezi nnyo nkuleetera ekirala omugerageranya ku Gundi Nkeretanyi Nkeretanyi musajja mugezi nnyo ogerageranya ku Swengere nika kati Sewandagi obadde ki omugerageranya kuki gwe owalubaga ono waffe Eugene Nasolo Nasolo mugezi nnyo oba osobola muleta ku Kawalya Bobi Wine bwe yali ng'akyalina ebiviiri abantu bamulabanga ekirala Bobi Wine bwe yasalako enviiri yatuula ku levo endala kati abalala abalina ekizibu kyabwe mutandise okukkakkanya Bobi Wine alwana olutalo lwe ave bungere gye yekwese mu Amerika kuba Amerika tegenda tuyamba kujjako Museveni tesobola nawe ate nga yayise UPDF egende Gaza eyambe ku Gaza nalabye ne Gundi yatuyambye nnyo okujjukiza ate mwana we mwagadde nnyo Rasta Baga na bulijjo manyi Rasta Baga oyo muntu waawa naye olaba ajjukira n'okujjukira ntwatwala amagye gaffe Liberia omanyani yadumira amajaago kimanyi General Katumba Wamala y'omu ku bagendera Liberia okulwana nga ebyo ebintu abasinga obungi tebabimanyi Amerika yonna kyemalira ne bw'abanga abantu bafa mu nsi ye baggwawo bw'aba asobola okulwana interests zaabwe oyo abawaabwe kati Museveni afulantinzeyo Muhoozi yagenda okuliidinga ttiimu ate no gye bali bagenza okuyisa mu palamenti nga gye bali Gaza baatuukayo dda naye bw'amazzi bujja bakuba nze nkubuulira leka naawe obwo obusajja ennoona gye bulwanamu yagolirawo kati kino kankikubule kuba tolwanangako abasajja abo Abawarabu si balwanyi Abawarabu babateeka ekintu mu mitwe gyabwe nti bw'ogenda n'ofa n'Omuyisirayiri waliwo ebirungi by'ogenda ofuna mu ggulu kati bajja kufa ffe tulwanyisa magezi nze nwana kutta nzireyo nga ndi mulamu kale okitegedde ye UPDF abo abasajja UPDF tegenda kubanga esose kulwana nabo eyo Somalia beo bennyini begenda okulwana n'ab'e Gaza UPDF beyasanga Somalia UPDF kakino kankikubule obenga okimanyi gwatategera UPDF yagenda Somalia nga amagye ga Amerika gakaddukayo nga n'okudropinga obudropinzi ku kisa nga bwe basobola okukka ku kisaawe oka Mogadishu era nga bakkira ku miguwa okuke Mogadishu ne bakka ku kisaawe Mogadishu ne batandika okkuba nga bagaziya territory ne bagikola ki ne bagiweza kati Bobi Wine aleke tulimbira mu Amerika eri gyali nti akomawo 231 230 wano nabakitegeerako lwaki akomawo kati ngamba ndowooza ajja kudda naye agamba 231 ku ballot paper kwali lwaki ku lw'ensonga kati ebisinga babikola naye okuteekateeka abantu Besigye mwali mu munenyaki you cannot stand 4 times and you say democracy doesn't work Bobi Wine yakyogera kati Bobi Wine akastanding emirundi asoka standing naye Bobi Wine yatugamba ebyo bya ddala bazze kujjako nakyemirala yavaako nakyemalira ne baddala batugamba nti lwe batugamba bagenda Ntebe mu Ntebe bagendayo oba bakoma kajjansisi ne magere ku bigere nayo tebaatuuka ye nno Besigye twamulabako nga bamulayiza naye yamulayiza n'adduka ne yeekweka eyamulayiza adduka n'akola ki ne yeekweka naye ate nga ffe tumumanyi yalayiza Besigye kwolwo muleke oyo so kaakati njagala okugamba abantu baffe muleke kukakkanya Bobi Wine ku levo ya Swengere Bobi Wine 231 ali ku balo kamubeere mu katemba waabwe Swengere yali ku levo yiye ne Bobi Wine ng'ali ku levo yiye Bobi Wine 231 ku baloti President Museveni 231 naye akugamba naye ali ku baloti nakugamba bwe kireka wa Piero yo nakugamba bwe nti mwami Museveni azironga za kyesimbawo tewali ajja kumuwangula mu kalulu ne mu mmundu teri ajja kugenda mu nsiko alwanyise Museveni amuwangule bw'oba oyagala okumanya nti Museveni eggwanga lino alikoze bubi bakuzaala ku kyalo ki nze banzaala ku kyalo Mityana si kyalo Kalangaalo bakuzaala Kalangaalo Kalangaalo wakulira ggwe
balina we bagendanga okutyaba enku bakyalina we batyaba enku ekalangaala tewali ebibira byaggweddeyo ndowooza mu Buganda wano tewakyali kye bayita kibira muntu wagenda n'atyaba luku oyo ye Museveni obutonde bw'ensi kyokka nga toyogedde ku birala byonna ebyenfuna biveeko na buli kimu kiveeko ng'oyagala kulaba obubi bwa Museveni tunuulira butonde bwa nsi tojja waffe Maganjo tunuula wammwe we bakuzaala wokka kyeza ne Maganjo walingayo ebibira isya eriyo na wansi ekanyange mbazaamukuza nga gye tutyaba enku naye kati tewakyali nedowooza ensi ekuze ensi ekula ensi teyinza kula ng'esaanyaawo butonde bwayo Amerika yakuladde emyaka 10 naye Amerika ekyalina ebibira ne pulezidenti wa Amerika alina ekibira ku State House mwaddukira mwakolera twalaba gundi Joe Biden ng'avugiramu abukagaali mu kibira mwakolera exercise kibira wano tetukyayina kabaka gye yagende Namibia kibira facility gye baali batte kabaka kibira ekinene awo kawo njagala tuli Museveni kati bano ba Bobi Wine bunaku tuba n'ekitulwana nga tugenda nakyo gwolowooza lwaki bifulumidde mu kaseera ke kamu Museveni ng'agamba nti siraba waasobola kulembera ggwanga nja kudda ono n'aleetawo tutandika okulwana n'esswengere Museveni yabyogereddewo oli munnamawulire gwe wali badde onsinga okubimanya akantu ke wampeereza tekalina soosi tekalina ki ekyo kye kizibu kye mulina bw'oba tubakuwadde soosi gwe nga munnamawulire try to look for the source don't wait to be spoon fed ngako sikakasa nti Museveni ekyasobola kyogera essaawa yeno kiki Museveni Bannakenya eno Kenya trend ya Bannakenya kiki Museveni kyatasobola kwogera tekuliko gundi yakikubye okay ngenda kubinoonya ndabe naye sikakasa wali badde kati obimanya kana kukuweereza kiro nkalabye kumacha nani kusaawe ni wali badde okamanyi ngero otegedde kiteko okuba so kyenjagadde omanye kiri kimu ku nsonga eyo muleke kunafuya struggle yaffe ey'okuggyako Museveni okyali mu struggle mwami Sewandagi abagivaamu bandekamu naye bajja kudda bansangemu mwami Bidandisa lyanjigiriza ekigambo eki bwe mba ntambula naawe nga tugenda Masaka ne tutuuka ku nkulungo e Busega ukitegedde kumwetoloola e Busega si nkulungo kumwetoloola e Busega nga nze mmanyi nti eryo kugambye nga nze mmanyi nti eryo erikwata awo lye rigenda e Masaka gwe n'oŋŋamba nti tukwate lino wali tujja kutuuka e Masaka nyimirira wano gwe n'okwata eryo n'oyitamu n'ogenda Emityana bw'otuuka eyo ng'obuze nga tonatuuka Masaka osobola odda wano n'onsangawo ne bw'oyitira eyo Emityana n'ogamba nti kaneyongereyo mpikireyo nziguke e Masaka si we tuba twagambye okuyita twagambye tugenda Masaka tujja kuyita Busega tujja kuyita Kyengera tujja kuyita Nsangi tujja kuyita Mpigi tujja kuyita awo Kamengo bwe tutyo nga tuli Masaka bw'oyita Emityana osobola okutuuka e Masaka naye siri ekkubo mwe tuba twagambye okukola ki n'obudde bw'otuukirako si bwe bumu kati nze nkyali mu struggle y'okulwanyisa Museveni era kyenkakasa obulungi abo bonna abatulimba nti bali mu struggle y'okulwanyisa Museveni bagivaako dda bajja kudda batusange wano so kati Sewandagi mu struggle y'okulwanyisa Museveni golooza musola mujjako mutya nakugamba tulina eddagala eri ebbaluwa yange gye nawandiise tonagisomako ate wagimpeereza nawandiise ebbaluwa ne ngiwandikira opposition leaders nga mbabolaga ekkubo erisobola okuggyako Museveni liri eri kwe kuba bannayuganda option etya omulabe waffe abe nga talina ludda lulala lwonna lwateekwa kuyita ng'abayizi kyotegeeza nti ku baloti bukutabaako Museveni oli bw'atatiikinga Museveni atiikinga Bobi Wine naye kati tulina Bobi Wine agamba 231 kwali sofa abakoogera Munyago agamba 231 naye kwali agenda kukola ki ate agenda kukola kikosimba kuba president kati eryo eddoboozi lye twagala okuggyawo nakola feasibility study mu Africa eri abakulembeze bonna abaggyeko gavumenti nga either bakozesa mundu oba nga bakozesa akalulu babadde beegatta ne balwana olutalo nga balina eddoboozi eri ne Museveni okuwangulawo bote Museveni yaleeta ka UPM ke
n'akagata ne ka PRA aka Yusuf Kironde Lule ne bakolamu NRM NRA ye movement bwe bali bajja okujjako wanaamini mu myaka gy'enkaaga akatangire myaka gy'enkaaga okulemesa Bendikito Kiwanuka Mugumbya okutwala oba prime minister oba okulembera eggwanga lino waliwo alliance wakati wa UPC ne KY bakola omukago bano abadipi ne bagana okubaako gwe bakola nayo omukago yenna ogwo omukago ne gusuula Beni Kiwanuka ne guleta UPC bwe tujja Obote Amini n'amuwamba n'amagye naye Amini ng'awamba Obote n'amagye yakola omukago n'obwakabaka bwa Buganda era mwangu ddala nga yakakola omukago ogwo kye yakola nga akatula ku ntebe yakomyawo enjole ya Sir Edward n'agizza wano n'omulangira ne bamukkiriza n'abikka akabugo abaabitabulatabula wakati awo be baaleetera Amini okutabuka omulangira n'adduka n'addayo ebweru abajja okuggyako Amini mu 79 bagenda Tanzania ne beegatta Flonasa Kikosi Maalumu n'abalala ne bajja wano nga balina kitole ne bakuba Amini ne bamuggyako abajja okuggyaka Obote bagenda mu nsiko ne beegatta ne bamulwanyisa kankubulireko Museveni ne FEDEM NRM FEDEM UFM nani byali bibinjanga bine byali birwana tewaliwo kyali kikuba kinnakyo nga bakyali mu nsiko bamanya nti kati wana abaliwo baffe buli omwe Museveni kye yabakolanga mpoziro yagamba Kayiira ate Museveni yamala kubutakanya na Kayiira kuba Kayiira yali agamba tugende bekibuga Kampala tukijjeko kati Museveni n'agaana ko Kayiira ntute kugenda Museveni n'alabanga Kayiira alemeddeko Museveni n'atamukaya n'amugamba tujja kukola ki tujja kujja baba Museveni ne batajja Kayiira n'agenda yekka nagwa mwambuzi kati Museveni okuva lwe yategeera nti abantu omanyi kojjange kitaawo Tamale Mirundi yagamba obukolwa bunafu nnyo naye bubeegatta omusoto omukambwe bugutta naye obukolwa nga kali kamu mu bwanna munigina tekasobola kutta nswera eyakula katta busotasota obwo obutono naye bwe bwegatta nina newe nabulabe ku documentary nga bulwanyisa empungu yavudde waggulu ezwip nekuba akakoolwa bweti bwemala okakuba kabadde kazito ng'erwana nako kasitula obukolwa ne bulyoka bugiyiikiranga 10 okukakana ng'ate bugisse nayo nga bugiridde kati ffe bwe okumanya nti tuli bukolwa nga Museveni gwe tuvuganya naye empungu bwe tunaalemu okumanya nti ffe tuli batono kubanga ekisooka tuli divided ekyokubiri tetulina ssente tuli baavu ekyokusatu Museveni kyalina ekyamaanyi ennyo ekyokulwanyisa ky'emmundu tetugirina ekyokusatu ng'ate kyekikulu ennyo ekyokuna bagiyita Musevenism ekintu ekyo kye bayita Musevenism kyekyo returning officer ng'ali ekapucolwa nga tamanyi nakumanya nti aliraba Museveni ekimukaka okulowooza nti awo waali senga Museveni tali mu buyinza teyandibaddewo kyekyo mupoliisi ali natete ku poliisi kyakozesa okulowooza nti okwerabira nti wa Uganda Police Force era n'alowooza nti Bobi Wine bw'anajja mu buyinza ye tagenda kusigala nga wa poliisi n'aloka kuba emiggo ekyo kyawulabe ennyo gye tuli ekyo Museveni amaze emyaka aga ng'akitadde mu ssente n'amaanyi ge gonna okukizimba kyenkugambye nti Museveni bwe yamanya nti abeegatta obukola bwe bwegatta butta omusota gunnaggwano Museveni bwe lunaku afuba kulaba ng'obukola tebwegatta kubanga mu opposition munyini mwe muli mu kwekuba friendly fire ebyo kati swengere gwe twatandikiddeko ojja kumulaba ng'abamukuba kubanga kati bamusonzeeko nti agala kutwala kifo kya Bobi Wine Lukwago Kizza Besigye baali bamutwala mu kkomera okusoboza Museveni amunyweze luli eddaffe we twabeeranga wano opposition yaffe yawamu Kizza Besigye tebamusibangako bbanga liwera myezi 3 tekibangawo nga bwe bamusiba ab'oludda oluvuganya gavumenti balaga Museveni nti ensi eno egenda kubeera unmanageable gyali okutuusa nga atadde Besigye era n'amuta kati kikyaliwo bwe baatwala Besigye omuwagizi wa Museveni
ng'ayambadde kakofiira akamyufu yagamba abantu nti oyo Besigye ayagala Kamubaka kutwala kifo kya principal. Oyo yali muwagizi wa Museveni nga gwali musege nga gwambadde eddiba ly'endiga nga tugiyita ndiga nga bamugiyita ndiga era lwaki nkugamba nti yali muwagizi wa Museveni ekigambo kye yaleeta nti oleyagala Kamubaka kuddamu kutwala kifo kya Bobi Wine kyanafuya abaali badde balwanyisa Museveni ate Besigye era kyekiremeza Besigye mukomera emyezi gino naye kati ali mukomera bwe buzibu kyekibi naye ate ali mukomera kyatamanya okitegedde ne bakwata Erias Lukwago mu mbeera gye bamukwatiramu enzibu ennyo bwetyo era oli n'agamba nti anti Erias Lukwago abadde ayagala kujja kuziba vacuum eyo eriwo agitwale ng'ate vacuum eyo ya principal waffe okitegeera Erias Lukwago naye ne bamutwala Museveni ye alya butaala ne batamuwanga Kivumbi ne bamuta nayogera ebigambo bye bingi nnyo bwe bamala omukwata eyatujjira omuwagizi wa Museveni yajja okutulemesa okulwanirira Muwanga Kivumbi aveeyo yagamba Muwanga Kivumbi atekinza advantage okulaba nti Bobi Wine taliiwo abadde ayagala kuwamba Nuupu era agambye nti pulezidenti gwe ojja genda okujja nga ffe olutalo tulukoze eki era naye yali ayambadde akakofiira akamyufu aka people power naye nga muwagizi wa Museveni Muwanga Kivumbi ne bamulyawo ne bamuzzaayo tewali yadde akuba emmotoka za muhoozi ejjinja yadogu kati jona labia susene bapereza akatambi Muwanga Kivumbi bamuwadde bail nagenza okuddamu okulanga ate bagamba nti ate bagimumye ne Lukwago bwe bakola bagimumma ne bagimumma naye ebyo byonna bitukola abo nabona babayodde tewali muntu n'omwe awanise kapande nti bannayo muntu waffe yadde ogaddewo ekkubo waakiri olunaku lumu gavumenti ya Mwami Museveni bukyanga Bobi Wine ajja mu buyinza tegulanga kutiya gaasi bukyanga Bobi Wine ajja n'awamba oludda oluvuganya gavumenti tegulanga kutiya gaasi nze na mikwano gyange abalinga be bawanga ko assignment sezo okweta tiya gaasi obwavu buli bubaluma n'omuti atwenda baana ku ssomero abaana bamulimu awanda Bobi Wine rusu ne yagira ki mubi luliye yaletanga tiya gaasi bambi Bobi Wine nga mubi omusajja yalangirira akagambo kamukokka woko tuwaka nsine kankana ne kasanyalaza kitwalibadde Bobi Wine ngali bweru ne kati sawa zino asigadde yekka wano mu Nankani eyo vachi mu yali badde agikosa bukoza nti mumanyi fera tulwanirire Besigye injustice to anyone is injustice injustice anywhere is injustice everywhere injustice to one of us is injustice to everybody kitwalibadde tukola Museveni senga atambulya ku bugege Museveni emyaka gyaliko mikadde nnyo nga ne mutaka butesi ku bunkenke emyezi 6 gyokka Museveni ayinza okugende wa Katonda ne muwadde anywa kaseera ke kati ali ku kaseera awuuta bwe yeeyongeza kakati awo kati ebirozo by'ekisirusiru ebyo nabo tulamu okiruta ku makyano ngamba mbuswengere ayagala kutwala kifo kya Bobi Wine ne bukiba kyange tulina bungamba nti tuswengere ndiswengere ayagala kunzijawo wano manya kanyomonyoma ako si kalungi nze mukoddomi wange swengere kyasobola nkimanyi swengere bwe tuba tumulowooza kujja kuba pulezidenti tumulowooza emyaka 2 maaso era tekirina musitaani swengere kuzimba maaso ye kati okulaba nga busoga weeryetagira omuntu asobola okujja mu ntebe nga swengere yaliwo ku myaka 3 Museveni yaliyo nga tetumulabawo Bobi Wine afiirwa ki kati nga swengere azimba beesi ye muleete omuwe nze senga abampeerera tebanda bamu potential saalisomye nalibadde nkyali mu kirombe eyo nga njasamanya newo nti walindeese kati singa okaddiyo kimanyi ekyo nnyo kwa olw'emirimu egikadde buli gwensinga emyaka 10 nange mbatunako n'okuseka n'enseka kati twalina ono omusajja ono Mutyaba ng'agamba mbu mukulu ku ggwe nze mukulu ku iwe mukulu ku ye ninga Mutyaba akaddiye aweddeyo si musinga mwaka gumu musinga 10 n'okusoba nenga mukadde nnyo Mutyaba kati swengere mutabani wange niswengere naye alinga akaddiye tonaba kuswengere naawe omanyi kojja wange ennaku zino olina bwobeera bias kati njaga ngenda kati tugenda okukola kojja emitwe gye tugenda oteesaako njagala ompenga emitwe egi ogimpanga ggulo limu kuba kati otegedde mba naawe ku Lwomukaaga mba naawe ku Lwokubiri kati tunasooka ku Lwokubiri gumpe ku Mande kubanga olita emitwe egyo nga giri bias olina ebiboozi byo byagala tukunyumize
Sina bibuuzo ate bibuuzo sina naye kati kyandi mukwawunya bwe bakulembeze bamu butazimba kapasite Lukwago ne bakukwatira wadde neibawo okuwanika akapande eyo ensobi yagikola therefore abayibo bagamba ekyo kyokikiza nti yazimba kapasite abayibo bagamba sooka ogobe kamunye olyoka onenya enkoko zo okutambulira mu nsiko kituufu kati mwe munenya nkoko kutambulira mu nsiko nga kamunye waali sirikale akuba omuntu essasi ne mutalaba nsobi musirikale gyakoze kuba muntu essasi ne munenya gwe bakubye essasi nti gwawadononyayo ki oyo musajja otamukubya jjinja naye nga sse muntu kati kiki ogamba nti tuteekwa okuddayo ku drawing board buli nsobi tuginenyeza oyo agikoze kubanga mwami Sewandagye omanyi bw'obeera mu bifo mu Uganda kati ogamba oli mbaka wa paalamenti golooza nti tekijja kukwatako babuuze ku babaddeyo mukwano gwange Lutamaguzi kati mubuuze oli road mayor emyaka 15 golooza tekijja kukwatako abaana bazzeewo kojja wange nakugamba oganye okujamako n'okwanguza kansala lawundi w'osula kojja wange kino njagala obe ng'okimanyi senga waliwo abantu bateeka okunenya Erias Lukwago tewaliwo omuntu asobola kunenya Erias Lukwago okusinga nze capacity building kankubuulireko Erias Lukwago okufuuka looya naggwano teyali kiyinzizza senga si Damian Lubega ne bali ku ddembe Yozefu kubanga mu biseera ebyo bali ku ddembe ne Damian Lubega be bali ku front line nga yebateekwa okubaawo Lukwago aleke kulabika naye bamutunuulira bwe bati ne balaba nga asobola ne basalawo bo bapulinge out ne bamuwa space ye alina bawadde space bojje waffe Jaberi Bidandisali kankuwa ekyokulabirako munnakawa okujjako Joel Senyonyi oyo yazze kita mu lujja tewannabaawo munnabyabufuzi munnakawa mu constituency ya Bidandisali Bidandisali yagikulembera constituency y'ebbanga ne bw'onanoonya omuntu ng'ali kansala okutuuka 2 kankuwe omwaka ogusembayo okuba ogwagulu 2016 gwe mwaka gw'oba okomako taliiwo nga teyayita mu mikono gya Bidandisali munnakawa yonna Bidandisali yatulabangamu potential bwe n'akwongerezaako n'agamba nti ono bwe mutwala kati mu myaka 2 okuva kati ajja kubeera kiri bwe muteeka wano mu myaka nze muwala wange jo nabadde mujja ku ssomero Bukirwa nabadde ngambye ogenda naawe naye ne twagenda nafunye omulala gwe nagenze naye natunulya results ze ne ngamba omusomesa wange nti ono omwana tumwagala mu mateeka jajja okubeera era kyetuteeka omunakyalingamu era bwe mukomezaawo awakase bwe njagala ompene ku firimu kati ez'abannamateeka azirabe kubaka alina laptop ye kati njagala kuziteeka ku ki tuteeka kuno n'alaba bannamateeka kwegamba tukibuildinge abeerawo ng'ebintu abinako bu idea obutiniti walaba muwala wa Munyagwa gwe twagala okuwasa temujja musobola Munyagwa mukulu munnange tugenda kwogera naye mutabani wange twagala kuwasa muwala wa Munyagwa oyo Sewandagye kireke kubanga mutabani wange ddala age ye esobozesa ddala bulungi nnyo okuwasa muwala wa Munyagwa oyo tuddeyo wali ku muwalawo kati ffe bwe tutunula tumanya kye twetaaga mu bantu ffe we twakulya balina kye bakyayita mentoring buli muntu yena identifyinga abo era nali nakyogera dda nakyogera mu 2007 ne ngamba aba opposition tutandike okusupportinga ababaka baffe aba parliament nga buli mubaka gwe tusupportinga nali maze tulina Nandala Mafaabi nga buli mubaka gwe tusupportinga nti Kasibante Moses bw'awangula tukwetaaza bino wammanga twagala ogenda ekisanja ky'okuggwako nga constituency yo bakansala bonna abakiika ku district n'abakiika ku Gombolola eri mu constituency yo nga bonna bayise mu mikono gyo bwekisaana ng'era obalina bwekisaana era twagala tusoose bakansala twagala okuvaawo ng'olinawo omuntu bwe tuba nga ali ku Gombolola si waffe chairman oba meeya ng'olinawo omuntu gw'ozimbye ng'asobola okuwamba obwa meeya bakitiira ddala ne twogera kirala
ebyo nokulaga kyekyokusatu ekyokusatu ng'olinayo abantu abalala babiri bwe tusobola okusimba mu constituencies bbiri ezirimu ababaka ba NRM. Nimbagamba nti bwe tunaakola ekyo tujja kikola emirundi egi. Bw'osimbawo abantu babiri ero mu constituency bbiri tetubasimba kubanga ekizibu kati bano ebyobufuzi bwe byabyonoonera bo bajja fe twagira mu byobufuzi kojja wange ng'ojja n'ogamba nti kaŋŋende abantu mbaguze manifesto yange bwe naaba siwangudde abantu bajja kutunula nti mubbiri oguddako bandowoozeeko. Kati obuzibu bwava buli ajja ayagala first shot mu parliament, first shot mu parliament. Ekitatuyamba kati mukwano gwange Erias Lukwago kojja wange eyo nsobi yakola nnene y'amaanyi era nzikiriza mu mutima gwange nti kojja wange Erias Lukwago bw'aba atudde wabbali wali tuli ku page yemu bw'aba atudde wabbali wali ng'emmeme yenyumya n'omutima gwe eyo ensobi Lukwago agikola ki agijjusa nti mu byobufuzi yagikola naye mu by'amateeka ate awo Lukwago wotomunenya ayina bazimbye Baseggona Bamuyizi Bakatumba abo bona products za Lukwago era bayita mu Lukwago Alakandi Company Advocates kubanga nali nyumya ne Nakuya yaliko PA wa Lukwago bili kuna mukaga Nakuya yajja okwesimba wa anti Nakuya jjukira Nakuya yekka yasigala Lukwago yasigaza bakansala aba yasigaza Nakuya n'asigaza Sewanya na Alani kati bya kansala na Nakuya ejja kansala Nakuya abamulwanira Nakuya nga yamulwanira n'omulwanira 2011 mu 2016 ndoza 2016 na kati 2011 bwe yali kansala paka 2016 kati 2016 we yagwa akalulu ndoza 2016 wabiri abiri mugumu 2016 nayagala okujja kubwa 2016 bwe yagwa najja ku ngalo ewalo dime ya mu office nakola mpaka 2020 mugumu nga PA we abanga chief of staff wali kati 2020 mugumu ajja okwesimbawo namuwa ebikirowoozo kyenjagala kwesimbawo biki namugamba ekyo kirungi nnyo anja kuwagira n'atamuwagira Nakuya n'atandika okuba ebipande Lukwago nga Nakuya ayagala eddoboozi limu lya Lukwago yagana ogenda kulale ya Nakuya okukwata kazindaalo si Nakuya yekka kati si Nakuya yekka mwogerako bwe nti tamwagala mu 2020 nange neesimbawo ku bwa road councilor e Rubaga ffenna twali tumanyi nga tulina aseti ya Fege Lukwago Erias Lukwago naye talina road councilor n'ogwo gwe yayamba kulaale ye ffe twali tetumwagala ye kujja kulaale zaffe twali twagala ye kukola drive ffe tuyimirire kulaale ze naye yakigaana yakikola ki ne manyi bw'atuula wali wabbali era nze seetaaga kumukonkona nti kopo nedda bw'atuula wali wabbali eyo ensobi yagikolera ajejjusa tayinza kubanga tajejjusa ago ge mazima kakati ekisembyeyo kya 2026 2026 bibadde bimutwala so kompulirize kati ni PFF yafuna bakandidate mu bulumi obw'amaanyi abamu bamanyi kati ngono omukyala yesimba mu Kampala omumanyi ne Wasemujju yagenda Lukwago tewali mukulembeze wa PFF babona Basemujju bayambako basajja abo abesimbawo kuwa MP ku kadi ya PFF ku bipande okujjako Kalale okukwata Semujju bakwata omuzindala ajjeko mu Kampala kojja wange njagala kino okimanye kakati abakulembeze nga bamuzinga yogumukuba yeka kubanga amasimu gaberako ga apartment ewedde omusonyi weguli tuna seminti njagala kino abawuliza bakimanyi nabo ojja kukitegeera gwe tulwanyisa nakyemalira muyeekera waliwo ekitabo kyenkusaba bw'oleeta Kasibante wano akikuweeko nze kuba yanjazika kopi ekya Arnold Swazi bakiyita you can trust the communists to be communists abakomunisiti nga babafuga emyaka 7 wano gundi yatusuubiza tufuga myaka 6 JPAM yatusuubiza nti NRM genda tufuga emyaka 6 naye abakomunisiti bafuga emyaka 7 abakomunisiti bafugira emyaka 7 balina etulu yaabwe gye bakozesa distrust
nga gwe kojja ewuweeka ne mukyalawo tomukkiririzaamu. Kati ye tuulu omuyeekera gy'akozesa. Museveni abeera mu NRM n'alagira Ajatimisa Kabanda n'afandinga ba MPs abali ku kadi za Nuupu, n'alagira General Sale n'akwata ba MPs abali ku kadi za Nuupu n'abawa ssente. Gwe Kyagulanyi n'asindika olugambo ewuwo oyo Ssewandagi bw'omuwa kaadi awo wa NRM togeza naye nga ye akutte ssente aziwadde gwamanyira nti waaki wa Nuupu. Gwe ne bakugamba nti oyo Ssewandagi mbega tomuwa ssente, gwe n'ogaanira ddala n'ogoba, ye n'akwata abanuupu n'abafandinga. Ne bamala okuwangula akalulu ne bayingira mu Paalamenti. Joel Ssenyonyi n'agamba eyo ki UPDF Act amendment n'agamba kusajja okudibeti nga tugenda okwogera buli muntu tujja exposing ebbiru tugiraga obubi bwayo. N'agamba nti we withdraw, tetuyinza so nga twalirinze wali ku crucial kubanga mu debate ab'opposition be bali bawangula nga mu kalulu NRM weekola ki katwali wangudde debate NRM tugimu obuwanguzi mu kalulu ne tulinda akalulu kakatuuse ne tukola ki mufuluma nebera Museveni abifandinga n'abifinansinga. Gwe Kyagulanyi ne wejjako Ssewandagi n'omugoba kubanga bwayogedde ekyatugobesoloza kyali kinene nnyo. Nze ekyanzija mu Nuupu oloza kyali kinene. Wali waddeko mu Nuupu nagiwagirako omuwagizi abe memba siri memba naye nali muwagizi nagiwagirako. Kyali kitono nnyo. Kirowoozo kyange kyennawa nti wayiswa mufumbiro ne Lubongoya tebasaanye kwesimba mu Kampala mu kifo ky'okumpita tukikubaganyeko ebirowoozo ne basindika Lukanga n'anvuma n'antabula. Mwami Ssewandagi ebya Lukanga tubireke banyabo ne bassebo ebya Lukanga kati bangambye waliwo yangambye abasajja onomba obudde ne basiibula era ngenda kuwa obudde bw'osiibule. Banyabo ne bassebo emboozi tebankadde aginyumya yagikaddiya. Mwami Ssewandagi nsaba emboozi eno eya leero tugikomye wano kuja wange ebyo nabimanyi era mbitegeera naye njagala kusaba gwe wenna alina omulimu nga gukwata ku ttaka ompambye kati kale embeera ettaka wenkolera. Essimu yange 0702 43 88 52. Waliwo yannangidde nti ntuula wano n'ensabiriza. Nze Ssewandagi sirimwangako kusaba kyenjagala yensonga lwaki ndi munnamateeka olwaleero sinze neweredde Makerere nafuna muzira kisa yampeeredde. Ssente zino ze tusaba miliyoni ziri 6 tugenda kugula ettaka tusimbeko emmwanyi projekti ey'abaana betulabirira twagala kuwona okusabiriza. Abaana bano nga bwe bawummula ng'abaana babeera mu nnimiro ne bayiga okukola ate ne bamanya nti bajjayo ne fees ezibalabirira. Nze bwe nasomera ewaaliwo na sekandi ennanziga. N'olwekyo bw'awulira nti tukusabiriza mwamire tutte gwasula mu bed space gwotera okunnangira ebigambo ebyo lwetutte wa bed space eyo Bungereza era yali mu gurupu eyogera ebyekisirusiru ebifaana bwe bityo. Nkumanyi era nkutegeera naye gwe tetukusabiriza. Yakwata ssente n'azimpa lwetutte emitwalo gyali 5 nga ngudde Kabenje ezo yaziwa Kabuusu Moses kati nze ne simanya nti omu ku bansondedde. Bwe yatuuka nannangira emitwalo gye yampeegi ne mugamba nti emitwalo gye 5 nja gikuwa nkuwe n'amagoba era ssente ne musabe namba ya simu ssente ze ne nzimuddiza. Nze Ssewandagi sigaba lwakuba bamuyita lwetutte. Nze sigaba lwakuba nnina nga bakubanga manyi kyekitegeeza okubanga tokola ki toyina nga tolina era siyina gwe nsabiriza. Nsaba oyo amanyi kyekitegeeza omuntu okubanga takola ki tayina nga talina. Oyo omuntu amanyi kyekitegeeza okuadinga value ku muntu omulala oyo gwe tusaba. Nolwekyo essimu yaffe eri 0702 43 88 52. Bw'obanga olina ensonga yonna egaana okuweereza ssente ku ssimu eyogera amanya ga Ssentamu Mukasa Ssewandagi eyo essimu eri ku WhatsApp. Mpeereza message ku WhatsApp nkuwe ennamba y'essimu kw'osobola okumpeereza obuyambi bwonna. Naye gwe ekizibu kyo nga kya ttaka ekizibu kyo nga kya byabuwangwa natidde abantu bafuuse abafere ennaku zino. Nina n'omwana gwe nalabanga wano ng'abakwatira kamera kati musawo muganda ku TikTok. Obusawo yabuyigira wa? Ani yabumutendeka? Si bwe bakola. Abantu bangi babafeze kati buli muntu ayogera ku maanyi ga kisajja. Buli muntu ayogera simanyi ku bakazi abalina ki bye baliko bye boogerako. Gendayo mu inbox omubuuze banyi bateze
nembagamba nti akadagala kano nkeetaaga mitwalo 15 bw'omulemerako ennyo yabadde waffe Kirinyabigo ne mugamba n'Ekirinyabigo mmanyiiwo kanzijewo nkulabe bwe namulemeddeko ennyo agagambo ge yanvumye nga gajjuza loole nolwekyo najja okuyamba abantu okuferebwa abasawo ab'ekinnansi abali ku TikTok abali ku social media ababbi kuliko abalamu bwonkubira essimu kati nze kankubulire bwonkubira essimu noneebuuzaako nti ono gundi ali atya nkubuulira nti oba mutuufu oba si mutuufu nabo mbamanyi kuba obusobozi mbukolaki mbulina so ayina ekizibu ku ttaka kyonna kiwetaaga ku ttaka essimu yange eyo 0702 43 88 52 nesookako mitwalo 2 ku nsonga z'ettaka ate ensonga z'obuwangwa osookako 10 kubanga oli bw'aba akuguza eddagala effu bayagala simanyi akafumita bagenda akatengo kafumbe ne baleka boogera ebigambo biyitirivu gwe obaali obaddekaawo ng'obadde osamba akazannyo nga tonna bakutuuka gy'olaga amaanyi ne gakuggwamu nzigyako kubanga bastadinze ebizibu bituuka ku basajja bulijjo kati bwamala okistadinga n'akimanya bw'akyogera nga kyekizibu kyo odduka misinde so eri projekiti ya miliyoni 6 ey'okuzimba ey'okugula ettaka twalifunye nendowoozera mba mulina n'ozimbayo ennyumba twagala siringi ennungi obulungi ffe twagala siringi 10 abaana mwe banaasulanga twagala siringi 10 gwe kasita otulaba n'oyingira kuno ku TikTok ku YouTube kwe twogera MS Media nga gwomu kuba tulabye nyiga akasimu ko tuweereze siringi 10 bwe tulabira abantu 10 tuba tulina miliyoni bwe tulabira abantu miliyoni 10 tuba tulina miliyoni 10 ze tuba tulina ezo zitumala tumaliriza soba neyanza nnyo neyanzeege omukisa gompadde kojja wadde nkuwambye naye ngenza okulaba nga gyontwala si eyo nga kyetaagisa nange obadde nange oyagala kunvuga kunziza obuyinza obukwata n'obuwamba olw'empaka bwe kiba kyetaagisizza kale wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Ssentamu Mukasa Ssewandagi tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala